nnyo mukama asonyiwa biri ebyasoba bye mwamuyitanga usigalo wapitu ate bye byansanyusanga omuntu okubeera ow'amaanyi kwe kusomoozebwa kw'oyitamu kwe kujjukira ebyafaayo byo ovuddewo olagawa naye ebiseera ebisinga abantu abatajjukira gye bavudde tasobola kumala gy'alaga. Kati Maama Fina ebyo byonna bye bampitanga namanya nti waliwo entalo z'ennwana, namanya nti waliwo abannwana, naye kati ne ntandika okulowooza abannwana kiro zaabwe zikomawa battani oba bali mu grams. Ngenda okulaba nga bali koota nga ne koota bw'ogipima ziba gramu nga 7 gramu nga 2 awo. Kati ne ngamba otyo kati ntegedde ekituufu kiriza kubeera bwe kiti kantambuze emirimu gyange. So erinnya abantu abasinga bagamba nti zibwa okukola naye ate lyangu nnyo okusuula. Neebaza Katonda nti erinnya lya Maama Fina lyakolebwa simanyi nti ndikola. Saakeerako kukola appointment na Katonda oba na misambu oba na lubaale nti mumpe erinnya. Kati ne lyekola lyokka nga siriise nti jangu tukole erinnya namutebi Maama Fina jangu tukole erinnya. Ne lijja ne lyezimba Uganda ensi yonna ne litegeera nti ono Maama Fina. Kati oyine bw'ava eri alisuule kyatamanyi gye kyava tasobola kisuula. Kati oyine bw'ajja mu Uganda n'ayogera ku Maama Fina egambo eddene nnyo ne bw'ajja n'amutumako ekigambo Uganda yategeera Maama Fina yaani yakola atya. Kati nze erinnya siiru nze tu abantu balwana okukuuma amanya kumeteininga amanya nze erinnya ndekaddeke lye limanyi Olikwasaani baba banywa nnyirira bali banyirira balimpa be bamanyi seguya tukutumiddeko nnyo eso owesapuli. So nze Sb4 kyekutumya nti kati oyingidde ensi y'abalina otandise okuva mu grade yaabo b'ogamba nti tebalina n'ebirowoozo byange simanyi biganya kutereera njogera kitwogana muzimu togana lwaki tebitereera yeero ensonga onoonya wonaasiba eno enjegere tewali watambulanga n'ekidomola ky'amazzi anti egenda kucamuka egenda kucamuka ngimanyi yacamukako olumu ne tugidduka ntaana namubuuza ne mugamba tuzze nti tugenda okukola kikuyamba naye okatuula mu yange kati kino kiki wali kiki ekyo kyewaliko si bwe batyo si buli mmotoka